Okunoonyereza okwesigamiziddwa ku ssayansi kujjudde emiganyulo n'enkulaakulana y'ensi wamu n'okweyagala kw'abantu. Wabula ssayansi ono bw'atakwatibwa na bwegendereza obwesigamye ku buntu bulamu asobola okufuuka ow'obulabe eri abantu era asobola n'okuvaako okusanawo kw'ensi. Mu byafaayo enfunda nnyingi ssayansi yeyambisibwa bannabyabufuzi okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe eby'ekikaafiiri eri abantu be bakulembera, ate abalala olw'okumukwata obubi n'avaako akatyabaga akayuuguumiza ensi. Kuno kwe kumu kunoonyereza mu ssayansi okukyasinza okuba okukambwe okw'obulabe ddala eri obulamu bw'omuntu, wadde ng'okumu kwavaamu amagezi nakati agakyeyambisibwa mu bintu eby'enjawulo. Katutandike. Project MK-Ultra, abasajja n'abakazi aba Central Intelligence Agency CIA, nga kino kye kitongole kya America ekikessi, bwe baali baagala okutumbula ebyokulwanyisa ebyesigamiziddwa ku bikyusa buziba oba chemical weapons, baatondawo okunoonyereza kwe baatuma Project MK-Ultra wakati w'omwaka ogwa 1950 ne 1966. Mu kunoonyereza kuno baafunanga omuntu ku buwaze ne bamukuba eddagala erimanyiddwa nga LSD, ng'eddagala lino kkambwe nnyo kubanga lirina engeri gye lyafuulangamu omuntu ekitonde ekitategeerekeka bulungi, nga takyalowooza ng'omuntu bwe yandirowoozezza, omuntu nga takyebaka, ate nga bamutuusaako ebikolwa eby'okukabasanyizibwa ebitaliiko kkomo, nga bagezaako okufuga endowooza y'omuntu oyo, nga tewali kye bamutuma kukola n'abuuza lwaki akikola, wabula nga ye akola bukozi. Bano baali bagezaako okuyiiya ekyokulwanyisa ekyesigamiziddwa ku bitonde ebirina obulamu ng'omuntu, basobole okufufugaza Abasoviyeeti abaali babafuukidde akayinja mu ngatto. Tuskegee Syphilis Experiment yali nkambwe nnyo abaddugavu Abamerika be baatugumbulwa mu kunoonyereza kuno. Obulwadde bw'akabootongo nga busensedde eggwanga lya Amerika, mu byalo bya Alabama abalwadde abaddugavu abawerera ddala 399 bamibwa eddagala wakati w'omwaka ogwa 1932 ne 1972 olw'okunoonyereza bannassayansi kwe baaliko, nga gavumenti yennyini ye yabawa ne ssente okukola okunoonyereza kuno. Eddagala lya penicillin lyavumbulwa mu mwaka ogwa 1947 nga lisobola bulungi okuwonya obulwadde buno, wabula abaddugavu lyabamibwa mu bugenderevu ng'abasawo bateekawo ebiboozibozi ng'omusaayi gwabwe gwali tegukwatagana na ddagala eryo, bwe kiti ekirwadde ne kisigala nga kibaluma okutuukira ddala mu mwaka ogwa 1972 lwe babaddiramu ne batandika okubawa ku ddagala. Mbw abasawo baali bagezaako okwetegereza engeri kabootongo atajjanjabiddwa gy'alumamu omuntu n'okutuuka okufa. Unit 731 mu Amerika. Katuveeyo kati kankutwale e Japan. Eno yaliwo mu biseera bya Ssematalo owookubiri ng'akolebwa magye mu ggwanga erya Japan. Okunoonyereza kuno kwakulemberwamu Jeno Shiroshi nga kwetabaamu abantu 2.5, abakazi, abasajja, abaana n'abantu abalala, ng'abasinga baabanga abantu abakwatiddwa mu ntalo Abarasha wamu n'Abachina. Ekyasinga okufuula okunoonyereza kuno okuba okw'obukambwe y'enkola emanyiddwa nga vivisections, ezimu ku nkola ezikozesebwa mu kulongoosa abantu. Mu nkola eno abasawo oba abanoonyereza babaaga omuntu ng'atunula awatali kumusirisa, okumukwakulako ebitundu bye eby'omubiri ng'emikono n'amagulu, ebitundu eby'omunda ng'ekibumba, amawuggwe, obwongo n'ebintu ebirala, kyokka byonna nga bimukolebwako ng'awulira era ng'alaba bulungi. Abamu ku bantu abaakakibwa okwetaba mu kunoonyereza kuno baakakibwanga okufuna embuto ez'obuwaze n'enkola endala ez'obukambwe nga bagezaako okuweesa ebyokulwanyisa ebyesigamiziddwa ku butonde obulina obulamu. Nazi concentration camp, olwo tuba tutuuse mu Germany. Okunoonyereza kuno kwakolebwa ab'ekibiina kinnazi ekyali kikulembera mu ggwanga erya German mu kiseera ekyo. Mu kunoonyereza kuno baasiganga abantu endwadde y'omusujja, okubawa obutwa, okubakubisa amasannyalaze, okubasindiikiriza mu bipipa ebirimu omukka ogw'obutwa n'ebintu ebirala bingi eby'obukambwe. Okunoonyereza kuno kwakulemberwamu omusawo omukugu, wabula ng'ayogerwako nga Lucifer yennyini, Dr. Joseph Mengele. Ono okusinga ettima yaliteekanga ku baana abalongo era bannaalongo ne bassaalongo bangi ennaku yabaluma nnyo mu biseera ebyo olw'abaana baabwe okutirimbulwanga nga nabo balaba.
Mengere waliwo n'abamukazaako erinnya erya malayika w'okufa nga bw'oyinza okulowooza ku Kkunsa eyaliwo wano mu Bwakabaka bwa Buganda mu biseera eby'edda ennyo. Okufaanaganako ne General Shiro Shayi, Mengere yakekejjulanga ebitundu by'omuntu ku mubiri awatali kumusirisa, okukuba abantu obuwuka obukambwe, era abantu nkumuliitu baafiira mu mikono gye. Kyokka wadde byonna byabaawo, yayamba Germany okuvumbula eddagala ery'enjawulo erikola ku ndwadde ez'enjawulo, nga n'okutuuka olwaleero eddagala ly'omu Germany lissibwamu nnyo ekitiibwa mu nsi yonna olw'engeri gye lifufuggazaamu endwadde. Enkola ezo ze zimu ku zaaleetera n'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'ebyobulamu okuvayo n'amateeka amakambwe ku banoonyereza bonna mu nsi, nga tewali kunoonyereza kussibwamu kitiibwa okuggyako okugoberedde obukwakkulizo n'amateeka wamu n'enkola entongole ezikkirizibwa mu mateeka. Ndowooza n'ebyo obitegedde. Bulijjo weekuumire mu kumanya. Nze Gerald Damulira.